Buterevu gomulungi atulaba naawe atuliza Kampala Media TV nkulamusizaako nnyo nnyini ddala. Mikono gyaffe abasinziira kuno nammwe abasinziira emitala w'amayanja baganda baffe ne bannyinaffe abali mu mawanga ag'Abawarabu mwebale nnyo mwebale ddala okulabika nga ate musazeewo okulabika nga mwekwata omukutu guno ate okutuusaako ensonga oba oli awo nga we weetaaga okulabika nga ozimanya. Kati no sikuriseeyo bassebo ne bannyabo ensonga eri mu ddiiro era eyongedde okuteeka eggwanga ku bunkenke bassebo ne bannyabo y'ey'omusumba Pira Ssematimba. Ensonga zino buli kaseera zongera kulabika nga ziranda oba mu ngeri gye tusobola okugamba nti zikwata wansi ne waggulu bassebo ne bannyabo buli olukya ng'amawulire amalala geeyongera okulabika nga oba oliawo ate gavaayo. Kaakati wakati ng'ensi evuddeyo oba oliawo neekomerera muganda waffe Pira oba Peter oba Petero Ssematimba naye agambye tasemba nakyo bassebo ne bannyabo n'asalawo aveeyo alabike nga alina kyayogera ku nsonga ezigenda mu maaso. Sijja kuzzaayo mu nsonga za Ssematimba nga bwe zaatandika kubanga ozimanyi mwana muwala Joan Namatovu omujjukira ow'emyaka 32 ye agamba nti yali housemaid oba yali yaaya mu maka ag'omwami Peter Ssematimba. Wakati nga ebigambo byongedde okulabika nga bitandulula ku bigere okugenda muli mu matu g'omuntu, ono omusumba w'ekibuga Peter oba Pira Ssematimba ate nga munnabyabufuzi ng'abadde mubaka owa Busireyo mu Maserengeta ayongedde okuvaayo okwewozaako. Ndowooza kankozesa ekigambo okwewozaako oba ayongedde okuvaayo okutangaaza ku bigambo ebiyitiŋŋana wano ne bali. Ssematimba okusookera ddala avuddeyo n'ategeeza nti mwana muwala Joan Namatovu tabeerangako housemaid we, wabula agamba nti ono ye yali girlfriend we era ye yali amutwala nga girlfriend. N'olwekyo avuddewo n'amenyawo ekigambo ekyo ekiyitiŋŋana nti Joan Namatovu yali housemaid we. Okusinziira ku Ssematimba agamba nti ebya Joan okugamba nti yali housemaid we biruubirirwa ebiteereddwawo okwagala okutta ekitiibwa kye ng'ate ye musajja wa Katonda ajjudde enneema n'omwoyo omutukuvu. Ssematimba agamba okwawukanako ne information Joan gy'awa eya Ssematimba ndala nnyo nga wogatta emboozi z'abaana ababiri bassebo ne bannyabo osobola okuvaayo n'otegeera nti bano ebigambo bye byogera oba oliawo tebifaanagana. Okusinziira ku Ssematimba agamba nti bano ababiri ye Pira ne Joan beeraba mu mwaka ogwa 2000. Agamba nti oluvannyuma lwa mukyala we n'abafamire ye okusalawo ne bagenda mu United States of America oba eri mu Bumerika ne bamuleka mu mbeera ey'obuwuulu oba ey'okudaaga ey'okubuuka amaseppiki n'okugatomera. Agamba bw'atyo yasalawo n'agwa mu mukwano ne Joan mu mwaka gwa 2000. Gatta ebigambo bino ye Joan okusinziira ku kwogera kwe agamba nti yagenda mu maka ga mwami Ssematimba nga housemaid mu mwaka gwa 2005. Ye Ssematimba agamba yalaba Joan nga girlfriend we mu mwaka gwa 2000. Okusinziira ku myaka gya Joan
Joan atugamba alina emyaka 32 ate era nga w'omutunuulira tosobola muwakanya nnyo. Kakati tetumanyi oba Joan alina emyaka 32 oba omwaka 2000 bassebo ne bannyabo yali atuuse okulabika nga abeera girlfriend wa Ssematimba. Nze naawe tetwaliyo, kaŋŋende mu maaso n'okukulombojjeza emboozi. Ssematimba agamba nti bino ebibooziboozi ebyalabiseewo Joan yabikozesezza okwagala okuttattana erinnya lye n'ekitiibwa kye ky'alina. Era yagamba nti Joan tabeerangako mukozi we wabula ye yamutwala nga mukyala we. Era omusumba Ssematimba Pira agamba nti n'ebyo eby'okukuuta omugongo byakwagala kwongera kugaziya fayiro. Yagamba omugongo gwe asobola ogwekuutira era yeetuuka wonna. N'olwekyo tavangayo n'ayita omuntu yenna okugezaako okulabika nga amukuuta omugongo oba oliawo nga webitambula wano ne wali. Ssematimba agamba nti ono nga bamaze okuzaala omwana waabwe muwala waabwe kati ow'emyaka 10, ebbanga lyonna azze alabirira Joan ng'amuwa buli kyetaagisa okulabika ng'abeezaawo obulamu bwe. Wabula agamba nti ye ekyamwagaza Joan okumufuula girlfriend we yembeera gye yalimu ey'okubeera nga kugamba yeebowa mu njogera ennyangu ng'obulamu talina ngeri gyabutambuzaamu wakati nga mukyala we n'abaana be bakutte ekkubo okulabika nga bagenda ate mu ggwanga eri Amerika. Wabula agamba nti baafunamu obutakkaanya wakati nga batambula mu lugendo era ng'abantu abalala bonna, era ne kibasobozesa okulabika nga tebakyasobola kulabika nga babeera bonna oba okuwuliziganya mu ngeri esaanidde okulabika nga bawuliziganyamu. Ssematimba agamba tasobola kukkiriza Joan kulabika nga abeera ne muwala waabwe gwe baazaala, kubanga agamba Joan talina nsimbi, wabula kyetutamanyi nti oba waazimuwa alina kyavaako. Agamba nti yaw takiwuliriramu mirembe muwala we okukulira mu bulamu obw'okupangapanga ng'ate ye omusajja yeekoledde akasente ngeri ennusu emuyitaba. Ssematimba agamba bannayuganda baavuddeyo ne bamwogerera ebigambo bino ne biri naye nga tebasoose kusengejja. Era agamba nti buli waatuula ne yeebaka oba buli waatunula ku mikutu egya social media n'atunula ekigenda mu maaso, bassebo ne bannyabo awulira nga amaziga gamuyitamu. Yayongedde okukkaatiriza n'agamba nti Joan tabeerangako mukozi we, tabeerangako housemaid we. Bassebo ne bannyabo ensonga bwezityo bwe zikyali. Ssematimba agamba ebyankuutaako omugongo ebya process by process ye talina kyabimanyiiko, wabula yakwata Joan n'amuteeka mu maka ge oba oliawo nga mukyala we. Tujja kwongera okutuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe